Popin Media. Hi, let's contact us today, being the returning officer for Kayunga Electoral District. I declare Namrondo Rehema Seminde as a duly nominated candidate to contest for the position of District Command Councillor to represent Kayunga Town Council, Kayunga District. I congratulate you. Gale, yes, buli erinnya bakunominatinze ku kifo ki? Erinnya n'eddoboozi Namulondo Rehema Seninde Nalongo. Lord Councillor akiikirira Kayunga Town Council eyalondebwa mu kisanja eky'emyaka 5 egiweddeko olwaleero. Nva ku nominatingibwa okuddamu okubasaba obuyinza nate ng'omwana wammwe gwe muzaala, omwana wammwe gwe mwalera, omwana wammwe gwe mwakuza. Newankubadde nga waliwo ebitagenze bulungi mu pate yange gye mbadde mpeereza eya National Unity Platform, naye sigaana kwebaza Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu eyanteekamu obwesige n'embeera nga nkulembera emyaka 5. Naye olw'obulumi bwa Kayunga Town Council n'okubanga emiranga gibadde mingi n'obutali bwenkanya obwabadde mu kugabibwa kaadi zaffe, baasazeewo ne bajja ne bansaba nkomewo mbaweereze mu maanyi g'abantu ge bayita people power. Ate mukimanyi bulungi nti people power tuze tukyogera nti ge gaba amaanyi g'abantu. So amaanyi g'abantu bwe gaba gasituse ne gagamba nti nedda omwana owaffe yalina otuweereza, siyinza kutenguwa abantu ba Kayunga Town Council. Gambe nti watenguye pate yo. Sitenguye pate era nga bwe nkyogedde nti obutali bwenkanya mu kugaba kaadi bwabaddewo nga beekwasa. Waliwo abanene abategerera Kayunga wano mu NUP batwala ensonga ku kitebe nti nze nkoze bubi okubeera nga associatinga n'abantu bonna abakulembeze ba Kayunga District abatulondebwa nabo mu buweereza bwange. Naye nga Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu waŋŋamba nti nzije Kayunga mpeereza abantu b'essa lyonna. So mu mbeera yonna mbadde mpeereza abantu ba Kayunga Town Council nga sisosodde owa NRM abawaffe, owa NUP abawaffe, owa Independent abawaffe. Naye ensonga enkulu eyanzigisizaako flag n'okuba nti endeetedde okulowooza nti ntenguye ekibiina kukolagana n'abakulembeze abali mu buyinza nga nsakira abantu bange ba Kayunga Town Council okubanga babeera bulungi kubanga mwatuweereza kujja kuweereza bantu. Luutu ewedde mwampeereza mu nsonga y'obbaweereza. Ekituufu nagenda naye mbadde n'ebintu bibiri bye nsoose okukola. Ekisooka mubadde ntendekebwa okuyiga kye bayita obuweereza kubanga district bintu bingi ebigibeeramu. Njize nnyo era kaakati luutu ey'okubiri ngenda kubeera senior. Ensonga ey'okubiri gye ngenda okutandikirako nga nkomyewo kwe kutumbula embeera z'abavubuka kubanga abavubuka beetaaga support y'amaanyi. Nja kufuba okulaba ng'engeri gye ndi maama wa bonna kati nti ngenda kubawa Independent ng'owa NRM ampuliriza, ng'owa NUP ampuliriza, nga n'owa DP ampuliriza. Nja kubeera ne omulyango munene nnyo okubanga nsobola okufuna access okusakira abantu gattako abavubuka n'abakyala okutwaliza awamu.